ekitiibwa ky'omuntu ali mu kaburi mirimu gye by'obadde okola. Bw'onoobeera nga Allah amateeka ga Allah ogawadde ekitiibwa, nga Allah wamugulumiza ne weenywereza ku ssola, ojja kubeera mu kaburi mirembe. Naye nga kaburi kifo kyaki kya ntiisa. Ekisookera ddala erina dhamma. Dhamma mukimanyi? Okuyitiŋŋana kwaki? Kwembiriiza okunyigibwa, k'obeere mwana muto, k'obeere mukkiriza, k'obeere musalafu, k'obeere ani. Kasita bamala okukuyingizayo bwe bati bwe pa, al ardu tadummuka, ekukwata bweti kaburi. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawmi ddin, amma ba'd. Atenderezebwa Allah nyini buyinza, omusaasizi w'eggulu n'ensi na byonna ebirimu. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu ttaqullah wa qulu qawlan sadida. Allah yatulaamira okubeera nga tumutya era tubeere nga tunywerera n'okwogera ebigambo eby'amazima ebitusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era tuyitirize nnyo ku nnimi zaffe okuyitiriza ekigambo kya la ilaha illallah, okukikakasa nga kiviira ddala ku ntobo y'omutima gwaffe. Man maata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala aljanna. Omuntu yenna Allah gwajjulula ng'akimanyi ddala ku mutima gwe nti teriiyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, ekigambo ekyo n'akinyweza, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaa nti dakhala aljanna, Allah muyingiza ejjana. Era tukikakase nti anna aljanna haqq, ejjana Allah gyatunyumiza ya mazima, wannaaru haqqu, omuliro Allah gwatutegeeza mu Qur'an, omuliro nabbi gwatunyumiza haqqun, mazima meerere, wal hisaabu haqq wal mizaan haqq, okubalibwa kwaffe, okuteebwa kw'emirimu gyaffe ku mizaani gonna mazima. Ebyo byonna tubikolerere ate tubikakase, tumanye nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuliba tutuuse mu maaso ge, byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Abayingira ejjana bagiyingire, n'abo abali bayingira omuliro Allah gubayingize, omwemuli obwenkanya bwa Allah. Bw'otagamba ng'omuliro gwokya nnyo, ku kisa kya Allah ayingiza abantu omuliro. Omuntu bw'anaafa n'afiira alal kufuri, ku bukaafu, n'afiira ku bushiriku, teriiyo kubuusabuusa, okulamula kwa Allah nga kwe kulimu obwenkanya wa kuyingira muliro. Era ekiraga nti Allah mwenkanya, afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, tasobola kufuula abantu basiraamu banyweredde ku busiraamu ne banyweza esswala mu mizikiti, ne banyweza okulaba nga bakola ibaada, Allah abasasule ng'abo abatabiriiko. N'olw'ensonga eyo, ekigambo ky'obwenkanya ku nsonga ezo, obwenkanya obulimu bujjuvu ku Allah subhanahu wa ta'ala,
okufa kwaffe nga tuvudde mu bulamu buno obw'ensi tuziikibwa mu kaburi, tuziikibwa mu limbo, tuziikibwa ku nzija zaffe gye batuzaala. Obusiraamu bwalamula butya ku nziika efaanana bw'etyo? Mateeka ki agafuga ebijja era mateeka ki agafuga entaana era mateeka ki agafuga omuntu w'aba aziikiddwa? Omulundi ogwayita twannyonnyola ku bitakkirizibwa ku ntaana. Ne tugamba nti entaana tebazisimeetinga, entaana tebaziwandiikako, entaana tebazituulako, entaana tebaziyimirirako, ng'era bwe kiri haramu omuntu okumala ekyetaago ng'akimalira ku ntaana, kakibe ekyetaago ekitono oba ekyetaago ekinene. Yahrum, kiri haramu omusiraamu okumala ekyetaago ng'akimalira ku ntaana. Ne wabeerawo ebintu abantu bye bazze bazuula ku ntaana, ne wabeerawo ebintu ebitakkirizibwa kukolebwa mu ntaana. Osanga abantu nga baziika omulaasi ne basooka bagenda wansi mu kaburi ne bazannya ludo, ne bakuba matatu, ne beesa omweso olw'okuba munnaabwe afudde abadde wa kiki? Abadde wa kikoosi. Ng'era bwe kyazuulibwa mu ddiini, al adhan fi lkabri, okwaziinira mu ntaana, lam yushrau hatha, obusiraamu ekyo tebwakikkiriza muntu kuyimirira mu ntaana n'ayaziina. Tekyalabwako ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era tekyalabwako fil quruni almufaddala, emirembe egyakulembera egyalimu obulungi. Naye fil usuli almutaakhira, ebyasa bino ebizze bijja nga bizuula mu ddiini, osangayo abantu abamu ng'ayimirira mu ntaana n'ayaziina. Naye ogenda n'omubuuza nti ma sabab mashru'iyati hadha al-adhan, nsonga ki ekukkiriza okwaziinira mu ntaana? Kubanga okwaziina kutegeeza abantu nti ekiseera ky'essola kikoze ki? Kaakati ono ayaziinira mu ntaana ategeeza ki? Era okwaziinira mu ntaana kiyamba kitya omufu? Okuziika ibaada okulina amateeka akaguyimirizaawo mu ddiini ey'obusiraamu. Tetukkirizibwa kwaziinira mu ntaana, ng'era bwe tutakkirizibwa kusomera Qur'an mu ntaana oba kusomera Qur'an mu limbo. Muli n'agenda eyo n'amaliriza khatima, n'agaaka ŋŋende wakati mbafu basomere khatima ya Qur'an, oba nsome ejjuzu oba musomere essuula. Hatha lam yushra, tekyakkirizibwa era tekyalaalikibwa, era omusiraamu takkirizibwa kubeera ng'akikola. Olwaleero njagala twogere ilkaa'u lmayyit fi lbahri. Omuntu bw'afa ensolo ne zimulya nga ttimba okumira omuntu, eyo kaburi y'omuntu oyo aba amiriddwa ttimba. Era ng'omuntu yenna bw'aba ateereddwa kababe nga bamwokyezza omubiri gwe gwonna n'amagumba, ne bagasuula ku nnyanja oba ne basuula evvu ku nnyanja, eyo kaburi ye. Omuntu yenna w'abeera abuuzibwa
yatihi malakan, bakwokyezza ne basuula evvu ku nnyanja oba ne balitereka mu ccupa, wonna w'obeera oli bakubuuza, kubanga omwoyo gwo gusigaddewo. Oba ntegerekese, omwoyo gwo gukoze eki? Gusigaddewo. Manyi bulungi ekyafaayo kiri mu Bukhari, omusajja eyatya okusisinkana Allah, okuyimirira mu maaso ge, n'alaamira abantu be nti in mittu fa ahrikuni, bwe mba nfudde munjokye, saagala kusisinkana Allah. Allah ntyo mufeesinga, mukwate evvu eryo mulisuule ku nnyanja. Era bwe yafa ne bakola ekyo. Ndowooza olwaleero mulaba abayindi bookya abantu n'ensi endala ezifaanagana bwe zityo. Naye baamala okumwokya ne basuula evvu ku nnyanja olw'obuyinza bwa Allah. Fa amara albahar biraddi ma akhadha wa amara Allahu rih biraddi ma akhadha. Allah n'alagira ennyanja n'ekiragiro ki? Ezze kyetutte. N'alagira n'empewo ezze kyetutte. Allah n'amuzzaawo bw'ati n'omubiri gwe, n'amubuuza kiki, ma hamalaka ala hadha, lwaki okoze kino? Musajja n'amugamba nti makhafatuka ya Allah, kukutya, tidde okuyimira mu maaso go okumbuuza akana n'akataano. Allah n'amusonyiwa. Lwaki ndeese ekyafaayo ekyo? Nti omuntu yenna waaba ali ye kaburi ye, timba akumize ye kaburi yo. Buli kyonna ekiba kitwaliddwa mu mbeera yonna, bakusudde mu nnyanja, eyo ebeera ki? Kaburi yo. Thumma amatahu fa akbara, wabula ekiri asulu muntu kumuziika muki? Mu ttaka, nga Allah bw'atulagira nti mu ttaka mwe twava era mwe tugenda okuddizibwa. Minha khalaknakum wa fiha nu'idukum, mu ttaka Allah mwe yatujja era mwatuzza, ekitulaga nti tulina kye tuli mu maaso ga Allah. Kabuli bye bimu ku bifo eby'entiisa mu bulamu buno obw'ensi, bye bimu ku bifo ebijjuddemu entiisa. Kabuli teri yagimanyiira. Nti agenda n'abeera ku nsi kuno nga wabbeeyi, atiba, sente azirina, ne bamuleka eyo mu mimwanyi, ne bamuziika eyo mu ttaka, nga teri asobola na kusigala kabuli kugikuuma. Awo nno omuntu alimu amagezi amalamu we alibadde amanyira nti obulamu bw'ensi eno tebumweyibaaza, temuli. Oba ntegerekese, ffe we twali Riyadh nga tusoma mu kibuga ky'e Batha, gye twagendanga ne tugula amakanzu, kutambulako, okulya ku ice cream, walingangawo limbo. King Fahad bwe yafa, ku limbo eyo eri mu public we bamuteeka, abantu we bayita ababuki? Awo wennyini ababulijjo. Teyabeerayo na special kaburi oba na special makbara mwaziikiddwa nti wano webaziika abalangira, wabula mu cemetery efaanana bwetyo ey'abantu babuki? Bantu we bayita ab'ebigere we bayita. Akati kaburi kifo kya ntiisa. Ekimanyi nti ono wa kitiibwa. Ekitiibwa ky'omuntu ali mu kaburi mirimu gye by'obadde okola. Bw'onoobeera nga Allah, amateeka ga Allah ogawadde ekitiibwa, nga Allah wamugulumiza ne weenywereza ku ssola, ojja kubeera mu kaburi mirembe. Naye nga kaburi kifo kyaki?
kyantiisa. Ekisookera ddala erina dhamma mukimanyi okuyitiŋŋana kwaki kwembiriiza okunyigibwa k'obeere mwana muto k'obeere mukkiriza k'obeere musalafu k'obeere ani kasita bamala okukuyingizayo bwe bati bwe pa al ardu tadummuka ekukwata bweti kaburi. Abamu bagamba nga bw'olaba maama bw'akwata omwana we oba ntegerekisi amakulu ebeeranga ekurisiivinga odda ku asulu. Ekyo kya buli muntu yenna babula buli omu emukwata enkwata ye okusinziira ku ki ku bukkiriza oba ntegerekisi. Ekyo kya ffenna osaala obadde tosaala waliwo kye bayita dhammatul kabri kabuli okubeera nga ekuwambagatira bweti ekunyiga bweti. Ekyo ffenna buli omu akirinde lwe lwaniriza olusookera ddala nga ne bamalayika tebannakubuuza mani rabbuka. Saba Allah atulongooseze akaseera ako katulindiridde buli omu wakuyingira awo ne bw'obeera muyonjo nnyo ofaanana otya kabuli musanda mmeka 3. Njagala twogere ilkaul mayyit fil bahri. Tugambye omuntu waziikibwa wonna ye bamuteeka yebeera kabuli ye. Tuyinza okubeera nga tuli mu lyato nga tuli mu mmeeri munnaffe n'atufaako kyokka nga okutuuka ku lukalu kijja kutwala akaseera. Munnaffe atufuddeko atandise okuvunda atandise okuyitamu envunyu. Obusiraamu bwalamula butya ilkail mayyit fil bahri okuteeka omufu mu nnyanja. Ojjulukuse ku banno muli mu mmeeri oluusi kiseera kya ntalo emmeeri eseeyeeya ejja kumala wiiki ekola ki etambula. Obusiraamu bwagamba ki ittafaqa alfuqaha min alhanafiya walmalikiya walshafiiya walhanabila. Abamanyi abo bonna ba imma abana beegatta ala anna man maata fi lbahri omuntu yenna senga afa nga tuli muki mu nnyanja wa kaana yumkinu an yusala bihi ila sahil naye nga tusobola okutuuka ku lukalu wa yudfanu fihi aziikibwe kikkirizibwa okumulindiriza ennaku 3 4 ebbanga lyamala nga tannakyuka nga tayonoonese tutuuke ku lukalu bamukole ki bamuziike. Yajibu ala man ma'ahu al intidar bagamba kikkirizibwa okulindiriza hatta yasilu ila sahil paka lwe batuuka ku lukalu. Awo nno wewava amasala agakkirizibwa okukeereyo okukola ki okuziika omufu. Senga atufaako tuli mu mmeeri naye nga kijja kutusobozesa okubeera naye ennaku ze tuli mu mmeeri oba 3 oba 4 tumutuuse ku lukalu aziikibwe. Awo tukkirizibwa obutanguyiriza otagamba munnaffe afudde kasuka mu nnyanja takyalina makulu. Obusiraamu bugamba kwanguya. Ekigambo ky'abamanyi beegatta ne bagamba nti bwe kiba kitusobozesa okutuuka ku ki ku lukalu naye tulindirire tutuuke. Hadisi ya Anas bin Malik Aba Talha radiyallahu anhu rakiba al-bahr famata yalinnya ennyanja oba yeebagala ennyanja n'afa.
falam yajidu lahu illa jazira ba'da 7 ayyam, ne babeera nga tebaafuna kazinga konna we basobola muziika okujjako oluvannyuma lw'ennaku 7. Kitegeeza senga munnaffe atufaako mu mmeeri oba tuli mu lyato nga tusobola okufuna akazinga mu nnyanja tuyimirira ne tumuziika kazinga kategerekese, naye bwe tuba tetukafunye nga Aba Talaha bwe yafa ne bamuziika oluvannyuma lw'ennaku 7 oba ntegerekese, fadafanuhu fiha walam yataghayyar, bamuziika naye nga takyuse. Waliwo omuntu asobola okufa n'atakyuka? Yes, waliwo abantu abafa Allah n'abalekera karaama. Karaama kye kintu Allah kyawa omuntu gye tuyinza okuyita hona oba respect nga Allah agiwadde omuntu olw'obukkiriza bwe, naafe omubiri gwe ne gutakyuka, nga ne bw'aba aziikiddwa mu kaburi asobola okubeerawo emyaka n'emyaka ng'omubiri gwe tegukyuse. Ekyo bayita karaama. Mu'ujiza, ekyamagero, Katonda akikolera bannabbi bokka. Teriyo akola kyamagero okujja kali, wabula abakkiriza abatali bannabbi Allah abawa kye bayita ki? Karaama. Kati Aba Taliha y'omu ku abo. Oluvannyuma lw'ennaku 7 walam yataghayyar, nga takyuse. Era omuntu basobola omumuziika olwa karaama Allah gy'aba yamuwa n'aba nga takyuse mubiri gwe. Abamu bagamba abasomi ba Qur'ani tebavunda, kyo tekiriko obujulizi. Abamu bagamba abazinyi tebavunda, ekyajjako obujulizi obutuufu abatavunda be bannabbi bokka. Hadisi eri mu Bukhari, inna Allaha harrama al-ard an ta'kula ajsama al-anbiya, Allah yaharamisa ku ttaka obutalya mibiri gya bannabbi. Abasigadde abatali bannabbi, mwazinyi, musomi wa Qur'ani, afudde n'akalaadi, afudde afuna wuzu, ekyo Allah akuwa buwi nga akuwadde karaama. So sigamba nti olw'okuba afudde ayaziina. Oba ntegerekese? Mutegere kye bayita karaama. Karaama Allah asobola ogiwa omuntu mu bulamu nga ne bw'agaba sente zimuggwaako, ne bw'aba alina ntono gagaba bw'ati buli ajja amuwa naye nga teziggwaako. Obuzibu obuli karaama Allah bw'aba yagiwa omuntu, buli waaginyumya ebiseera ebisinga nga Allah akimuggyako. Ekyo Allah akiwa bakkiriza, baba asiimye. Buli bw'ataganze nga sinnagifuna siri mukkiriza, twagaye bakiyita hona. Allah akiwa buki? Buwi muntu n'aga nti mu bano kiwadde ono. Abamu banyumya ku Ibn Baz, saagala kugenda nnyo mu maaso, nti Allah yali yakimuwa ku bintu ebyenjawulo. Ibn Baz alayhi rahmatullah, byafaayo bwe tuliba tuyingidde mu ebyo tulibyogerako. Ntegerekese. Wa amma idha lam yumkinu al-wusulu ila as-sahil, wabula senga munnaffe atufaako ne tutasobola kutuuka naye ku lukalu, illa ba'da waqtin, wabula nga wayiseewo ebiseera, yataghayyaru fihi al-mayyit, ng'omufu akyusa, atandise okuwunya, omubiri gwe gwonna gusensebuse. Wa yahsilu ad-dararu bihi, tutandise omufunamu obuki? Obuzibu. Li bu'dihim ani sahil, olw'okuba tuli wala n'okutuuka ku lukalu. Aw li khawfi aduwin, oba abalabe bagenda tulumba, tuli fenna. Aw sab'in, ensolo ziyinza otuliira wano senga tuvaamu okuziika. Wa nahwi dhalik, abamanyi baffe bafukaha baga nti yajibu ayyulqa fil bahari, oyo tumukasuka mu nnyanja. Ba'da, oluvannyuma lw'okubeera nga anaaziddwa, nga bamuzinze era nga bamusaalidde.
oba ntegerekese muntu afudde atandise okukyuka tuli naye mu nnyanja bwe tuvaamu ensolo zitulya bwe tuva ku nnyanja abalabe batutwala gamba ng'ekiseera eky'entalo wano amanyi boogera ku kiseera nga waliwo obuzibu obusobola obbalemesa okugenda ku lukalu bagamba oyo tumukasuka mu nnyanja oluvannyuma lw'okumunaaza n'okumuzinga n'okumukola ki n'okumusaalira tuli ffenna ekyo kikkirizibwa amanyi abamu bagamba nti we tufuna embaawo tusobola omuteeka bwe tuti ku mbaawo ne tumusiba ku mbaawo mutegedde embaawo ne tumuta ku nnyanja n'akola ki n'aseeyeeya bw'alifuna abamulonda bamukole ki bamuziike oba bitegereka byenjogera oli ayinza ogaa muntu afiira atya ku mazzi kyeka mu kiseera ky'entalo abantu kisoboka okubaawo lwakuba kati tulina ensi etakyalimu ki eddukadduka naye omuntu agenze ku nnyanja entalo bwadde eno kizibu okutuuka eri kiki ebagaba balinnye emmeeri muntu naafa kati munammwe abafuddeko mu mmeeri bwe muyimirira bwe muvaamu byonna biki bizibu atandise okukyuma ennyama etandise okuva ku magumba oyakkirizibwa okusuulibwa mu nnyanja eyo neebeera nga yikabuliye oba okumusiba ku mbaawo era omuntu asobola okubuuza ate embaawo tuzijjawo awo kitegeeza wasuulibwa mu ki mu nnyanja shariya eramula ennamula eyo ng'eramula nti senga kibaawo shariya terinda kintu kumala kutuukawo ne kibaawo ate nefuna solution eteekawo solution ng'ekulaga senga kibaawo walikoze otya oba ntegerekisi ekyo nkimazi addafunu fi ttaabuuti awo essunduuko obusiraamu bwalamula butya okuziika mu keesi okuziika muki kye bayita ttaabuutu huwa sunduuku ye keesi nga ze mulaba abantu ze babajja ne baziikamu abatali basiraamu kisookera ddala omusiraamu bamuziika mu ngoye ssatu kaabe musajja kaabe mukyala al asulu ngoye mmeka bwe zoyongerako ne zibeera ttaano ng'ez'omukyala la baasa bidhalik naye bwaziikibwa mu ssatu kikola ki kimala ng'omusajja era bwazingibwa tuli ffenna kaakati abamanyi baffe ab'obusiraamu baayogera ku kuziika omuntu mu keesi ittafaka alfukaha abamanyi b'obusiraamu bakakensa mu shariya baalaba ala karahiyatu ttaabuuti au ala karahati ttaabuuti kitamwa okuziika omuntu mu keesi min gairi hajja nga tewali bwetaavu kyekigambo ky'abahanafiya bamalikiya bashafiiya ne bahanabira kitamwa okuziika omuntu mu keesi nga tewali bwetaavu wasobola okubeerawo bwetaavu nga ki abasawo bakakasizza nti omuntu ono obulwadde bwafudde bukwata abaki abalala ne bamupaakinga bulungi bwe bati mu keesi ne bagaa temumujjaamu temumusumulula kusinziira ku bulwadde bwafudde bw'osumulula ekeesi mwenna abaliwo bugenda bakwata oyo akkirizibwa okuziika mu keesi olw'obwetaavu so si bino nze bwe nfanga munziikanga mu keesi era n'ogibajja awatali buki ag'amalala tegakola wamala kubeerawo buki bwetaavu era imaamu nawawi yanakala n'alaba nti ekyo kiriko al ijma okwegatta kw'abaki kw'abamanyi tuli ffenna era n'atuuka n'okugamba nti karahatu ttaabuuti madhhabuna
enkola yaffe kitamwa okuziika mu keesi wa madhhabil ulama kaafa, era yenkola y'abamanyi bonna ba aima abana. Yatuuka n'oga nti wa adunnuhu ijmaa, nkakasa nti okwo abamanyi kye beegattako, omusiraamu taziikibwa mu keesi okuggyako nga waliwo obwetaavu ng'ekiragiro ky'abasawo. So si bino nze sande ezo ndabanga mumpeebuula munteekanga mu kensi yange nenzigumira. La. Musiraamu taziikibwa mu keesi. Era ku mulembe gwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fena hatta Ibn Kudama yatuuka n'okugamba nti annahu bid'a, okuziika mu keesi bid'a. Genda osome Kitabul Mughni li Ibn Kudama. Tuli fenna balaba nti kikola kitamwa era bid'a okuziika omuntu mu keesi omusiraamu kujonga waliwo obwetaavu. Ekitali ekyo omusiraamu aziikibwa mu ssanda nga njeru. Ddi lwaziikibwa mu zitali ssanda ne bamuziika mu boarding oba mu ssuuka. Senga tubeeranga mu ntalo afudde, tuli eyo tudduse, afudde, essuuka ze ziriwo, tetusobola kugula ssanda, boarding ya mukazi we eriwo, bamuziika. Saba Allah tuwe enfe ennungi. Ntegerekese. Naye ekitali ekyo omusiraamu tebamuziika mu keesi. Olwaleero ndowooza mulaba waliwo munnaffe eyakafa eyabadde mu America. Bamuyita ani? Messe oyo eyakafa. Mukyala we alina obukakafu obulaga nti bbaawe yatoola shahada n'asiramuka. Era bwe yali yakafa, nnyazaala wa Messe yankubira essimu nanyingiza mu nsonga ezo. Naga nina muwala wange abeera mu Amerika yafiiriddwa bba. Naye bbaawe yasiramuka, naye famire emukaayanira. Ne mmugamba nti genda ofune ebbaluwa ya imaamu eyamutooza shahada mu Amerika awandiike, ogireete wano ku Supreme Council bakuwandiikira ekiwandiiko barisiivinga ebboda eyo. Naye ndowooza n'akeerewa ngeri gye balwawo okubazza kuno. Kiseera ne kiwanvuwa. Naye nagenza okulaba ku gataliiko nfuufu, kubanga saddayo muwulize nga ndaba bamuziise mu Kikatuliki nga babikaayanidde namu. Ekikulu ky'omuntu omusiraamu shahada. Bw'abanga yafanga musiraamu, famire y'okukyusa n'emuziika mu keesi n'ereeta ne bafaaza ne bamusabira ng'afudde tekikyusa busiraamu bwe. Era wensabira nnamwandu oyo omukyalo oyo omusiraamu okusigala ng'asabira bba Allah musaasire amusonyiwe. Kuba ffe tulamula kyakungulu, eby'omunda byani? Bya Allah. Naye ekyokungulu kye tulamula n'okukubiriza abaana b'omugenzi oyo, kubanga abasinga basiraamu baasiramuka, basabire kitaabwe. Kiri tekirina we kikyusiza busiraamu bwe ebbanga lyamala ng'afudde musiraamu. Kusinga abantu be bagenda mu famire ne batuuka n'okwawukana. Ate ozaddeyo abaana. Mu mwana waffe wamwonoona n'omusiramula, kubanga bali bo balaba kukola ki? Oba wayonoona omwana waabwe omusiramula. Ate abamu abatali mu ddiini bo nga bagana nti ayinza okuba yasiramuka lwa mukyala, ffe tulamula kyakuki? Kasita abanga yatoola shahada. Ate ekyansanyusizza ennyo nagenza okulaba akatambi nga bamutooza shahada mu Amerika. Katambi ako kafulumi ng'omuzungu amutooza shahada. Kitegeeza yakola ki? Bino ebyoga nti yasiramuka lwa mukyala yali alina ebigendererwa, ebyo si bibyo.
ebyo biri wakati we nani ffe tulamula kyakuki kyakungulu. Kati oba bamuziise mu keesi oba baleese faaza ne bamusabira mu kereziya ne bamutwala mu National Theatre bannakatemba abazanyirizi ne bakola ebyabwe, ekyo tekimugjaako busiraamu bwe. Obusiraamu shahada swadikan min alqalbi, kuva muki n'oyatula n'olulimi. Kati famire n'abaana babeere bagumiikiriza. Kitaabe bw'aba yasiramuka nga bwe twalaba ekyo ekiri kungulu mu maaso ga Allah muki musiraamu, kyetulamula kungulu. Ebisigadde Allahu yatawalla asarail, ebyomunda byani bya Allah. Yasiramuka lwa mukyala, yasiramuka lwa ssente, ebyo si byaffe. Kati omuntu yenna akimanye nti bw'aba asiramuse naddala mu famire mwavudde ng'akimanyi bajja kuteteeganya eddiini ye, kirungi nnyo awandiike abeere n'ekiki. Bannange erinnya si kyekikulu. Banga nalaba omukyalo omwagamba bw'abanga ddala mmese yali musiraamu, lwaki paasipooti ye nze nagireceivings teyakyusa linnya? Okukyusa erinnya okiyita kyangu. It is a process. Kati tolabanga wano tuli bannayuganda era ndi musiraamu, bwe njagala okwongera ku paasipooti yange erinnya lya Bosa kintwalire ki? Emyaka process okukiyitamu. Kati ekyokuba omuntu eyakyusa linnya ekyo si kyekiki. Nasomanga n'omwana mu America e Saudi eyo nga ye Stephen Abdurrahman, naye nga Abdurrahman ayongerako liki, naye ng'ebiwandiiko biraga ki Stephen, naye nga muki nga musalafu awedde emirimu, engoye ziri eno, alina ekirevu nga munywevu, naye nga ye Stephen, nga ne paasipooti ye eri mu Stephen. Kali ng'ogaa nti si musiraamu olw'okuba Stephen. Obusiraamu bw'omuntu shahada. Kuba kati ensi zino muziraba ze tulimu, amateeka g'okukyusa erinnya, simanyi ogenda okuba ebirayiro, simanyi ate ogenda olanga emawulire ki busiraamu bwe, wabula ebyo ebisobola omukolebwako ne bamutwala mu kereziya ne bamusabira, ebyo tebimugjaako busiraamu. Kasita abanga yakola ki? Abantu bangi basiramuka, hatta ne waliwo basahaba abasiramuka ne basooka bakweka obuki obusiraamu bwabwe mu kiseera ekyali eky'obuzibu. Oba ntegerekisi? Kati n'olw'ensonga eyo ki ekindeesezza ekyo? Tetukkirizibwa kuziika muntu musiraamu muki mu keesi, mu kofini. Kofini eziikibwamu batali basiraamu. Lwaki tetuziika mu kofini? Ku mulembe gwa nabbi tekyaliwo. Ekyokubiri tugambye kitamwa. Ekyokusatu Ibnu Kudaama yatuuka n'okulaba nti bid'a. Ekyokuna fiihi tashabbuhu bil kuffaari, mulimu okwefaananiriza abatali baki basiraamu. Ate ng'obusiraamu bwatugaana okwefaananiriza abatali baki, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Hadha tashabbuhu bi ahli dunya, muntu okwefaananiriza. Kati kiringa olwaleero bw'olaba okukuza enviiri ku musajja. Omusajja okukuza enviiri si kibi, obusiraamu bukikkiriza. Era nabbi yalinanga enviiri ezigwa n'eno ku bibegabega. Naye omulembe gwe tulimu olwaleero ogw'abalaasi nga be bakuza enviiri, amanyi b'obusiraamu bagamba bwe kiba kyefaananiriza abayaaye ab'amasada, kikole ki? Kireke. Ekyenviiri kati ate oli bw'atagamba nti nga tulaba abalaasi bakuza ekirevu. Oba ntegerekisi? Tebakikuza lwa ddiini, osanga abavubuka bangi nga si musiraamu naye ng'alina ekiki. Ate ekyo kiramulwa kitya? Kyekirevu kiriko obujulizi nti tekikola ki? Tekisalwa. Kati ate ekyo tokisaana oga nti obuteefaananiriza bayaaye kankijjeko. Naye ze enviiri al asulu okumusajja waddembe zikola ki? Niwe tubeera mu mulembe ng'abayaaye be bakikola, tukireka.
olw'obuteefaananiza gurupu eyo. Naye ate wali ku kirevu kyawukana, kubanga ekirevu kiriko obuki? Obujulizi obugamba kireke, tokikwatako. Kati saagadde mufune confusion awo. Buli aganje bwe kibeeramu okwefaananiriza abayaaye, kati abayaaye tulaba bakuza ekirevu ate nze wenkireka. Ekyo kyo kiriko obujulizi obutakikwatibwako. Ntegerekese. Ensonga endala, nakilul mayyit, okuziikula omufu mu kabuli. Okuziikula omufu muki? Mu kabuli, n'omutwala mu kifo ekirala. Obusiraamu bwakiramula kitya? Ekisookera ddala, la yajuuzu nakili lmayyit min alqabri, tekikkirizibwa kuziikula mufu mu kabuli illa lihajja, kujjako nga waliwo obwetaavu, almuliha, obutuwaliriza, au lidarura, obanga waliwo naakola ntya. Ekitali ekyo tetukkirizibwa kuziikula mufu waziikiddwa ne tumugjawo. Naye senga wabeerawo obwetaavu obutuggisaawo omufu okumuziikula, tumuteeka awalala fi makaanin akhar, kikkirizibwa. Hadisi eri mu Bukhari, hadisi ya Jabir. Jabiri bwe yafiirwa kitaawe Uhudi, teyatebenkera nanziika gye baziika, kuba yafiira mu lutalo. N'agenda n'aziikula taata we oluvannyuma lw'emyezi 6. N'amusanga nga talina wakyuseeko okuggyako ku kutu katono. Bwe yali mu lutalo yafuna akawundu ku kutu ke kaali kakyuseeko. Abo baswahaba. Naye yamuziikula n'amuziika mu kifo awaali watebenkedde. Kati kitegeeza ti omuntu we babeerawo obwetaavu obutuziikuza omufu nga ki? Bamuziise ne ssente, oyo okkirizibwa okusima kabuli ye, ne mugjayo ssente, ye ne mumuleka. Mufu takkirizibwa kuziikibwa na ssente. Bamuziise n'empeta ya gold, baziikule bamuggyeko empeta bamuleke awo. Kye bayita nabushul kabri, okusima entaana. Kati ne wabeerawo ekyokubiri, okujja omufu mu kabuli, okumutwala awalala. Bamugja e Bugerere, bamuvuga bamutwala Masaka. Kiki ekituuse e Bugerere? Batunze. Aguzeewo agambye saagalawo ntaana, temundekera mizimu gyammwe wano. Era tekikkirizibwa muntu kugula wali bafu, ye n'azimbako buzimbi bw'ati. Balina okuggibwawo ne batwalibwa mu kifo. Bagagga abamu agulawo n'asenda busenzi, n'osanga amagumba g'abantu nga gali kungulu. Ekyo kiweebuula ekitiibwa ky'abaki? Ky'abafu. Omufu akkirizibwa okuggyibwa mu kabuli n'atwalibwa mu kifo ekirala senga wabeerawo obwetaavu oba n'akola ntya. Nga ki? Oluguudo luyinza okuba we twamuziika lumuyiseemu. Njogera nno ebyawo n'ebyaffe. Oluguudo lumukoze ki? Lumuyiseemu. We baamuziika we bayise oluguudo batandise okuyiikuula, gulenda zijja. Mumugjeewo mumuziika awalala. Mumugjeewo mumuteeka awalala. Nga ki? Tuzudde baamuziika n'omuntu atali musiraamu. Mumugjeewo mumuziike awalala. Tuzudde baamuziika n'omuntu atali muki? Atali musiraamu. Mu kabuli emu kisoboka ne babateeka mu kabuli, bonna ne babasuula mu kinnya. Oba okugamba nti we baaziise, baamuziise ku bijja by'abantu abatali basiraamu. Baamutadde ne banne ne bamumikisinga, ono Peter, ono Joseph, Jane,
ne Siraaje ali wano. Siraaje kasita tukizuula bwe tutyo agibwawo n'aleka bano ne bamuziika awalala. Ntegerekeka. Bino Abaganda bye bateekawo nti balina muziikula kiro si bya Busiraamu, otegedde bya Baganda. Oli bw'ataŋŋamba gwe toli Muganda, okubeera Omuganda tekitegeeza nti Obusiraamu ate nti nina kubuleka. Oba ntegerekese, si kakwakkulizo nti tulina kuziikula kiki kiro. Bino abantu be bakola balina muziikula kiro, balina okuleeta amagi, emmotoka egenda omutwala n'esooka egalinnyako. Akati njagala mbuuza ekibuuzo kiri simple. Amagi gano bwe bagaleeta ne bagateeka wansi w'emipiira n'egalinnyako, egamementula oba gasigala gali eyitako buyisi? Eyitako buyisi kitegeeza gakola ki? Naye laba hujja gye beekwasa nti batuuke miki? Bwe bakubanga batuuka mirembe yali badde gayitako buyisi okubakakasa nti tuli bagumu gye tulaga. Oba ntegerekese, kekitegeeza ebyo si bya Busiraamu. Era tewaliiwo mukolo mutongole mu kuziikula abafu nga gwa kalica nti gwa Busiraamu, nti gulina kubeerawo. Tulina omukolo ogw'okujjaana abafu kati tubatwala Kacyumbaala. Baggibwawo buggyibwa ne bateebwa awalala. Era bwe tumala obbaziikula tetuddamu kubasaalira, tetuddamu kubanaaza, tetuddamu kuleeta imaamu abasaalire. As-salaatu as-saabiqa, esswala eyali yakulembera kaafiya, ekola ki? Emala. Naye ogenda okulaba abamu baga kati seeka ate tuddemu tubasaalire, tuddemu tukole essanda. Ekyokugjawo bujja muntu kumuteeka mu kifo wagenda okubeera. Naye muleeta essuuka emu, sanda emu, oba musanzeemu magumba, musanzeemu kawanga, musanzeemu magumba ga kugulu, ago ge muteeka, muteeke mu kinnya mumanye nti wano Musa waali, wali we batadde Abudu, wali we wali Amina. Oba ntegerekese, tekyetaagisa mukolo mulala kubanga abamu beekaluubiza tulina okufumbawo emmere, tulina okukola bwe tuti, baddemu babasaalire. Kye bayita nakil, kwe kujja ekintu mu kifo n'okiteeka waki? Nga bw'olaba essimu eno bwe njijja wano ne ngiteeka wano. Kati waliwo kyetaagisa kirala ekiba kyakolebwa mu kusooka nga mukolo gwa ddiini gukola ki? Gumala. Era salaatul janaiz, swala gye bayita al-kifaaya, salaatu ki? Furuudhu ki? Emalira abaki? Siba tebagiyita? Kaakati mu Busiraamu tukkirizibwa okujja omufu ne tumuziika awalala senga wabeerawo obwetaavu nga bwe twogeddeko. Ekirala obwetaavu abamanyi babannyonnyola ng'okubeera nti aziikiddwa mu kifo ng'ensolo zigenda kumulya. Ensolo zigenda kukola ki? Kumulya. Munnaffe tumutaddeyo naye ensolo zimuggyayo ne zimulya. Obulaba oli bw'abeera mu kitundu ng'asuubiramu abasezi abayiikiriza abafu ne babajjayo, ayongera okussa ku ntaana wansi. Kitundu bwe tuli wano basezi baziikula abaki? Abafu. Ntaana musime eri ddiipu basobole okukaluubirira ogikola ki? Okugisima okumutuukako. Abo naboogerako omulundi ogwayita abasezi, saagala kubaddamu. Oli yangamba seeka nze nti abasezi saagala nakuwira ng'onyumya ebintu ebyo, nyinza obuteebaka. Size kunyumya mboozi za basezi, wabula ennamula yange nti senga wabeerawo omusezi ajjayo abafu n'abalya n'abatwala. Tegerekisi, omuntu oli otya munno? Nodda kutu
ludda ku nnyindo, oli ku lulimi lwe, ebyendo obikola otya? Watutaasa endwadde ezo. Ezo endwadde eno za sheitaani ze zisumbuwa abantu. Ntegerekisi. Naye tubadde ku nsonga nti omufu tukkirizibwa okumujja mu kifo kabuli ne bamuziika awaki, so si bino awatali nsonga. For example, munnaffe afudde tumuziise mu limbo y'obusiraamu, gamba ng'enkoowe, oyina agamba nze siri mutabuliiki, omwana wange sibangako mutabuliiki, mumugyeyo enkoowe, ekyo tekikkirizibwa. Era ekyo bw'oba okikoze okikolanga ggwe ng'osusse mateeka ga buki, ga busiraamu. Nze saabaga nti ndi mutabuliiki, ani yabaga nti ndi munaku? Mumugyeyo, mwagala kubijja, ekyo tekikkirizibwa ate kuziikuza mufu. Naye omufu we mumutadde oluguudo luyitawo, oli amuyisizaamu waya y'amasannyalaze, oba mugjawo. So si bino taata ndoosezza twamuziika ku bukojja, mumugyeeyo tebamuziika ku bukojja. Ebyo tebikkirizibwa kuziikuza mufu olw'okuba nti bamuziika ku ki? Ku bukojja. Obukojja mubutegedde? Bwe bulwa gye bazaala maamawo, bakuziikayo ki ekigaana? Kasaba b'abasiraamu. Naye olwegenda okulaba nti mu Buganda bwano ebuziza, bakuziika batya ku bukojja ng'omuntu omunaku? Ate era osanga ne bakojja nga bafiiriddwa omwana waabwe, omwana wa mwannyina. Taata w'omwana yabula, basajja b'ennaku zino babula, n'alekera omukyala n'abulira ddala n'essimu n'ajjako. Kazi wattu amuzaddemu omwana, mwana amufuddeko, anoonyawo okukola ki? Bakojja b'omwana ne bamugamba noonya bbaawo, mwana tumuziika tutya ku bukojja? Muziika omwana oyo. Ate era osanga abamu nga babasosolera ddala nga muteeka eri ku lusalosalo. Oyo si waawano mujjwa, muteeka eri. Bamuziika ne banne kasita baba baki? Basiraamu. Awo toyingizaawo ate ebyo. Ntegerekisi. Kirala we tuba tuziika omuntu tukakase nti we tumuziise fi makaanin amin, ekifo ekyesigibwa, wajja okukuumirwa bbode ye. Oba ntegerekisi. So si kugiraawo muziise bano kiki, ate ono amusimyeko ttooyi, kuliko atadde ettooyi, la. Omuntu bamuziika mu kifo fi makaanin amin, mu kifo wajja okufunira ki? Emirembe, awo asse bulungi n'ebirala. Naam. Okuziikula n'okuddamu okusaalira. Mese. Yes. Bamuziise mu keesi, bamuziise awatali basiraamu. Naam. Basiraamu bagenze mu kooti, puruufu zizze, teba musajja yali musiraamu, awo sheekhe bamugjayo. Ekyo kyennyini kye njogedde. Tukakasizza nti bamuziika ne bamumikisinga n'abatali baki, era bagenda mu kooti ne bakakasa ng'obujulizi buzze, omulaba wano ng'atoola shahada. Teba musajja yali musiraamu. Kooti n'eyisa rulingi, tumuziikulayo ne tumuziika awaziikibwa abasiraamu. Tumujjamu mu keesi. Yes. Tumujjamu mu keesi, jjukira bamuziika tebamusaalidde. Ne tumuzinga bulungi ne tumusaalira ffe abaki? Abasiraamu. Ne tumuziika awaziikibwa abasiraamu. Ntegerekisi. Ekirala, abantu baleme nnyo okuyiikiriza busiraamu ku buli nsonga, olw'okuba kooti ezisinga zijjuddemu abatali baki? Abatali basiraamu. Omuntu bw'asiramuka ne baga nti yasiramuka n'obujulizi, awangadde n'omukyala musiraamu, abagambye yasiramuka, abaleetedde n'obujulizi obulaga nti tuveeko, toyonoona mwana waffe. Erinnya si bwe busiraamu. Wekimanyi nti mulimu abantu abalina amannya g'abasiraamu ate nga si basiraamu. Ndowooza Salimu Saleh, Haji kiki? Salimu siri abusiraamu? Ti abusiraamu. Lyerinnya lyange Salimu. Kali oyo ng'ofa nga mugaa tumuziike mu busiraamu,
olw'okuba yafudde ye Saalimu. Mannya gaabwe gaalina ddiiru gye gaaliko era yagguka naye yagiggusa naye n'afa. Tegerekise kati ekyerinnya si kyekiki si kyekikulu wabula ekikulu yakkiriza n'asiramuka. Kye nabagambye nti abakyala naddala mu abaana abawala ng'abasajja basiramuse ne mubayingiza mu basiraamu babeere n'obuwandiiko obulambulukufu musobole okutaasa emivuyo gyaki gya famire. Oba ntegerekise kubanga ekyo kisanga mu bakyala bangi basajja babalina basiramuse nga bba abakyala be bakimanyi n'abaana. Naye omuntu awandiike abeere n'obuwandiike. Era olwo omwana muwala yafiire e Dubai yasiramuka yali Hanifa. Bano abakola e Dubai. Eri mwana muwala musiraamu namulaba nako physically kubanga yamiitingako ng'azze wano. Era nga nze manyi musiraamu. Naye bwe yaddayo omulundi ogwokubiri e Dubai olumbe lwamunyigira mu buliri n'afa. Kati maama we najja kuba yali amanyi nti omwana njogera naye neseeka kiti oyo kuba yatunoonya. N'atugamba nti Hanifa yafudde naye omwana namuzaala mu basajja abatali basiraamu naye famire eremye eyagala bamuzza kuno bagenda kumuziika mu Kikatuliki. Naga nsaba munnyambe tumukwasaganya ne Seeka Kalema akulira ddaawa ndowooza ku sayidi ya Lubaga tubeera naye nnyo famire ne tukkiriziganya ng'omwana yawandiika ekiwandiiko naye nga tekuli signature. Tubagaawo okitwala mu gavumenti nga tekuli mukono gwa muki gwa mugenzi. Ate ekyo kizibu kiki kirala ate nga typing si mukono gwe tekuli mukono gwe ate ya typing tubaga ebizibu. Naye twogere ne famire ebaga nti tukkiriza nti mujja muziika naye ffe tubeere nammwe entebe bwe tumala omufuna tumutwale tumusuzeeko mu nnyumba ewa taata w'omuki tumale tubamuwe mumuziike ng'abasiraamu. Ne tulagaana ne Seeka Kalema nti bwe tumufuna entebe tumutwale e Nakasero bamunaaze bamuzinge kale tugende mu kyalo ewaabwe akole ki olwamufuna entebe badduka buddusi badduka ne mayiti paka mitiyana era bamuziika mu Kikatuliki ne basinza amaanyi. Jjukira omukyala yamuzaalayo bwoko kati abaana abawala mugenda ne mbeera n'abasajja manyi tulina challenge ku mulembe guno ogw'abaana abaki abawala balina abasajja si basiraamu abamu bagamba batudde shahada. Kati shahada eyo ebeereko ebiki kusinziira mu nsi mwe tukola ki mwe tuli mwe tuwangaalira. Ekyo kikulu mukitwale nga kikulu kya buvunaanyizibwa. Ekirala mukimanyi nti tetukkirizibwa kufumbirwa abantu batali baki batali basiraamu. Mulembe gwe tuliko guliko ebisoomooza bingi sheekh. Otunuulira abasajja ku sayidi yaabwe obuyaaye bungi. Abaana abawala bayaaye bazibu bakuula akukuula bw'atyo omutima ne gwagala n'okukuvaamu. Naddala abo abakampasi abo bamalidde abasajja obudde. Abawala bali ku kampasi simanyi ndi ku KIU simanyi ndi ku IU simanyi ndi Kyambogo bamalidde abasajja obudde obuyitirivu bwamukuula bwamubuzaabuza tayogera mazima oluusi olumala okumusomesa n'afuna diguri n'akyuka n'atwalira omusajja obudde obuyitirivu wabula ali awo bubeeza akuula bukuuzi kumala bigendererwa bye essimu iPhone bw'asaba abaaya bw'asaba kiki bw'asaba kompyuta bw'asaba kiki naye nga bamalira abasajja obuki buli ku TikTok okwo bulina zifiri tolowooza kantu kalamu katunula ng'omuyindi kumbe muntu wa wano firita era mmwe abakyagwira nabambi ba boys child ngenda ne mbatunulira ne mbasaasira keekubye firi tolowooza kaki kayindi olowooza kakyotala kumbe kawano
tegerekisa kati abo abaana bambi mubagambe baleme kumalira basajja budde, baleme kwesitinga budde bw'abantu. Naguminkiriza omulenzi namuguminkiriza simanyi ali ku KIU, simanyi ku IU, simanyi ali Kyambogo, simanyi Makerere, naye nga wallahi tagenda mumutwala. Amukula buki? Olumugambako onvuga supiidi, lindako maliriza eddiguli, wallahi olumala nga akyuka. Musajja ali awo alina obudde, omuntu ddala ali ku university okukakasiza nti omusajja ono ekibagaano bawowa kiki, ali ku university. Obutaba bukuuzi na buyaayi kiki, bakuwoowe ove mu ddiiro. Kyova olaba bajja gamba abasajja babuze, naye abasajja babatya buyaaye. N'okuula omusajja n'omutima ndowooza mujjulira bye ŋŋamba, babakudde ndowooza olaba. Waliwo omusajja omuvubuka jjo yampeereza bambi audio ng'ayagala nakkaaba nga seeka tuyambe. Kyala omuwala n'omusibirako omutima n'omugamba akutwaleko mu bazadde be ng'ate takyagala, agalindako onvuze supiidi, nja bakulaga mu kiseera ekituufu. Bw'oba oyagala bamulaga mu kiseera ekituufu, lwaki wakkiriza ono akudeetinge bw'oba tonnatuusa? Atannatuusa tebamudeetinga. Gamba nti leka ebyokudeetinga sibiriiko, kammaliriza eddiguli. Naye omuntu omuwadde audiensi ate bw'omubuzaabuza, bw'omusisinkana, bw'okola ki, bw'akugamba ku by'obuvunaanyizibwa, omubuze supiidi ng'obyebalama. Abamu bambi babataddemu ne ssente ne babaweerera, n'amusomesa, olumala okukatikkira ne kateekawo ensasagge ne kabuuka. Oba beetaaga dduwa zino zizuŋŋana, n'ogenda n'olaba n'ogamba omuntu ayinza okusomera edduwa eyo zuŋŋana, saagala gibayigiriza naye kankomaawo. N'abalala bagenda buki? Ekyo kibeera kiti ekyo, sooka ombuuliremu. Nayagala agende ku kyeyo. Yes, abo baleseewo nnyo abasajja, omuwasiza omuwooye emyezi 3-2, yagala kugenda kukola, yagala ku ssente. Siyinza kubeera wano nga sirina ssente, I want to move on. Oluusi abamu baagala marriage certificate nga takwagalangako. Buwala buli okubuyaayiza abasajja, bweteeka mu filita ne bweteeka ku TikTok okwo ku mitimbagano, nolabanga kantu kalamu kambadde abaya keesibya akakayo, olabanga akakyotala akayindi, kumbe kantu kayaaye kazibu. Era mmwe abakyagiraagira abakyadira mulabye, kuba kati nze kati bampa buwi nga nti waliyo omuntu. Naye kati mmwe abakyazunga nnoonya, kati nze nnoonya ki? Nze kati balina kumpa buwi, seeka ninayo omwana gy'omulabe nga mmulaba nti ajja kukola batuwoowe, naye nti nnoonya nga nnoonya ki? Kayinze balina kunnoonya bunoonya, sinoonya. Kuba ne wemba sifunye bennina bakola ki? Sirina akawalabu tokamanyi, okayita ka muzannyo. Kati nkomyawo. Obadde olina kyogamba? Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Abagenda kukola ki? Yes, abo nabo bayaaye. Mukyala agenda ku kyeyo, olumala okufuna kasente n'atadda wabba. N'amuganja tokyali levo yange. Obwo buyaaye sheekh. Oyo musajja oba omulyaza amaanyize. Era ajja kubanja haki ku lunaku lwaki? Lwa kiyama wanaaba takusonyiye. Kale mukkirize tukomaawo biidhinillah, bibuuzo nga bingi. Naam.
Haji Kiguli andi bubi. Alaikum salam. Kabuli eri maaso g'omuzikiti. Ekyo twagyogerako ne tugamba nti tukkirizibwa kuziika kuki? Ku muzikiti. Kabuli tebeera ku muzikiti. Omulundi ogujja ge masala agajja okusembayo okuziika ku mizikiti. Tukola tutya n'entaana ya Nabbi ogirambulula obuki? N'empisa ze twolesa nga tugenza okulambula ki? Entaana bwe tunaamaliriza inshallah tuyingire mu mateeka g'okusiiba. Mbakubiriza nti ensiitaano y'omumanyi wa Salaamu TV okwewandiisa kukoma nga 31 omwezi guno. Mujje mwewandiise asinga hijja. Owokubiri kyapa kyaki? Kya ttaka. Registration egenda mu maaso. Wewandiise bakubuuza ebibuuzo biva mu mpagi za Busiraamu. Bw'owangula ofune hijja. Bw'obeera owokubiri bakuwa ekyapa kyaki? Ky'ettaka. Temugeyalira bintu ebyo. Omukisa gw'omuntu tomanya Allah we yagukola ki? We yaguteeka. Okuwa hijja n'ogifuna ku mulembe guno. Kubeera miliyoni 25. Abamu eweza 3. Miliyoni, yes, waliwo abaweza 3. Abali mu first class. Miliyoni ameka? 3 Makka. Olaba umura yoke ya Ramadhan yingire miliyoni 14. Umura Ramadhan. Gusobola okusasula miliyoni 14. Kale bw'ofuna omukisa ogwo gukozese. Baganda baffe balina talent eyo esobola okubeerawo ku bibuuzo ng'ebyo ne bakubuuza weetabeemu. Kale mukkirize olwaleero tukome wano. Njagala kwebaza abaganda baffe bano abatukwatira emisomo gyaffe. Thuraya Islam Media tubeebaliza ddala olw'omulimu guno gwe bakola gwa ttendo okwongerayo information eno neegasa baganda baffe abali mu nsi ezaki ez'enjawulo. Abatasobodde kujja mu ddarasa basobola okuganyulwa wano. Saba Allah atuwe enniya ennungi mu kusaasaanya irimu eno atulongooseze.